Joga talina nyimba zisobola concert. Si muyimbi. Talina kyagenda yimba ku concert. Joga nateka concert ya musala. Tafuna yo wadde omulema. Lwaki yakafuna ne management empya. Ayo kyabocha. Kigala basatu. Lwaki ogamba bwoti. Yakafuna management empya. Management empya sintegesi ya bivulu ntunzi ya bia. Lwaki ogamba bwoti ntunzi ya bia. Ya bala. Hey. Koza manager we ono TCM boss manager Niki yowa nanyini Katerba ombira gana mwimbisa mu Katero nayo yali no muyimbi wano wali bamuyita mimi Kampala yamuddukako lwaki nsonga ze zizokubanga za muddusa ya mubba yagwe mudduba ne mimi nena akoyawo replacement naleta Jowira replacement go over ku mwana go buildings okuva ku source no musitula ngolaba talent ajina notuka no muzanyira mune bamutwala omu investize mu sente milioni mutwazi oba manager mutufu ba manager samu mukasa tebali basita nebe wayo bagivinga in na pika saha kumukumu bojita saha ne samu mukaso no muuli anti kwali yo dabasita kitegeza brand ye kusookayo bwenga manager ne babuuza nti omwana oyo akuba endongo maani amu manager TCM oli sita oli se mimi Kampala oyagala bere sita ate atanso okwambuka ate omubikawo kalesu kale akabulaka tasobola kubukuka ate nga yalina talent abalina kuduuka goyina sente yalina talent okitegedde naye kankubuzemu katono TCM ono kyali mukwanogo si mukwano gwange nnyo naye nze njogera amazima kyaliwo naye amazima go wasazeewo okolera abantu. He's my friend. I know. Yeah, he's my friend. Endongo banga ogikubirayo nnyo ne mu Katero bagenda n'obakubamu endongo. Tuwaniza ku Brownskin Events YouTube channel amanya ganza ashimwe MC Campus Brown Daddy tusinzidde wano olunaku lwaleero enansana we bayita ku Bumu Furniture. Bumu Furniture batunda furniture wa buli kala wa buli ngeri baza entebe za kabi zino nga je ntuddemu wano ene baye je tuddemu batunda ntunde just for tuli kulabisa mbulabisa sideboards byona byona nga mumimanyi ebikwatagana ku furniture itayoko bakuweereze bayine mali yonna so osobola okuyitawo ko bali opposite Nexus Hotel ngoba otuukawo nga wakayisa mafuta ga Shell ngodda wakiso ejja kuba obalaba opposite. Alright, olunaku olwaleero mu mugenyi gwendeese abangi mbadde mumulaba abangi mbadde mumumanyi abangi mumugoberera era si mulala kamuyite president w'enansana nga bwe bakiyita president w'enansana yadde nansana baga yeyawulako dda president w'enansana republic sikerabira tukwaniriza president w'enansana Jekas ow'ekikubo buuza ku batulaba obeyanjulyeko nsanso okubeerako nammwe bampita Jekas ow'ekikubo big papa president w'enansana ate nga mbasaba nnyo wendi wano mubizenye biva mu mutwe ne mumwa ofunemu ebirungi obitwale ebyo biteeke ebbali nebikuliriza kaswera tejja kuba mubibi jja kuba mubirungi bikana kusomesa ggwanga amin naye nga bitambula bitubula mbuli butya boswa nnyo ndaba onyiri oli fresh ndaba mbona onzo gamba tosula nansana nansana jukira banjite Vegas oba ki Las Vegas nansana esinga ne Kampala blood ebyaddala what do you mean nansana nsinga la blood teri muntu ajjayo nataba wanjawulo aba wakabi ayina nga bwendi wano nansana nfuuse wakabi nansana ebulako kimu kubanga wagwayo omuzira tubanga abali eri mu US okategedde n'ebintu obiraba kajja bawotudde na basurrounding gy'olimu alaali okitegeera nansana birala mu baganda abali mujje mulambule ku nansana mulabe biri mu nansana temumanyi mukanya gyogerako mumanyire nansana yedda simaya abayayi beyongerayo bali kakiri kati tuli nansana ju yamaani naye nga bitambula bitya endonge kuvuga etya system eri etya endonge etambula lwakuba nti omanyi ebisira bya politics music ebatatambula fit bwekiri politics abamuziza
ate nga ffe tetuli ba politician yeah tuli bali wa politics yeah jukira tuzimba abantu kubabangula bongo na kubongerayo waggulu so you don't have to be a politician okole ekyo yeah I get wa politics kati olina guminkiriza nga opika mpola kyopika politics nga waggwa alali wakati waliwo bona baagala kukola mawulire befunyiza bikonde ekitali kirungi kitali kituufu Jekas ow'ekikuubo soke tutandikire ku linnya eryo livaawa era ova ku kyokweyita Jekas ow'ekikuubo linnya lyange lyava wala nnyo kuva ku ssomero nga libampita mbane manyi lyandongo just nze ndi talented kuva buto ndi musical kuva buto nga nkyasoma nga bampita Jekas ow'ekikuubo ow'ekikuubo ya mirundi ng'esatu soke tutandike ne Jekas Jekas bampita Kasasa nze ndi junior wa taata wange alimanya ebyedda etwagatanga amannya simajje n'okwata mu Kasasa n'ojja muke ne double S nefuka Jekas kati ow'ekikuubo nayinanga tinti mutwe mulonga wa kikuubo kati ng'abantu bobayitako bagamba oli omuyimbi w'ekikuubo omuntu ayiseewo okategedde ow'ekikuubo omuntu ayiseewo ayi ne bantuma ow'ekikuubo ate nesanganga nadiringira nnyo n'eri mu kikuubo eri downtown wayiribirangayo okitegedde nga mpita ayitawo nagamba ow'ekikuubo wuuyo kati linnya ne likwatagana n'eri mu kikuubo nti ow'ekikuubo nafuuka owo mu kikuubo Jekas ow'ekikuubo owo mu kikuubo nkufuna kati nvudde wala n'okupambala n'erinnya lyange livudde kyova olaba kizibu osanga abantu ekkumi nga tekuliiko bantu musanvu abatamanyi linnya eryo okategedde liva wala Jekas ow'ekikuubo kati kambuuze kati ku ssomero eno abaana like ogambye wali talented nnyo ku ssomero abaana waliwo bakolera biki ebyo ebyenjawulo ku ssomero buli ssomero mwesomedde nze nalinga nkulira entertainment gwabanga entertainment prefect sina perfect nga bakimpa mukanga essomero kuba vibe gye nayitanga mu ssomero n'okunyumisiza abaana essomero nti n'abayimbi abasinga abaana babalabiranga kuwoze nga ze mbayita mu ssomero jukira nabeeranga ku National Theatre long time nga ndi muto nnyo nga tuyiga instruments twalinanga abazungu walingawo bonfire biki wapi nebyaba British Council kati nga ati gwenzije ate nga muleeta mu bantu bange benina they used to believe in me nti system nalinga njigabanako n'abalala nengamba kati gita class nemuvaamu okulya lanchi nemumala okulya tusunemu gitayo dakika nga 3 ku ssomero okitegeera nentuuka time nga buli wamu banjayaniza bweyaniza ziteeka nezipate oli star nekitegedde okubeera star si kuba hit bwe kiri okubeera star kubanga oli wakabi mweyo mwekyo ekintu kyolimu kyokola okitegedde okubeera star kati goli star mukyokuba nti zino interviews okola omanyi kyokola si buli omuntu abuuza byobuuza si buli omuntu ayina that what okitegeera kati oli star mu kintu kyokola kitegeera kubeera ng'oli wanjawulo mu ekyo ky'olimu efield eyo gy'olimu bangi balina zihiti naye mugambe dda ku live band oyimba ennyimba 10 live band biralamu okitegedde bangi balina hiti naye mugambe dda ku stage kola performance n'atawulira anyumirwe kitegeeza action eyo gy'ogenda okukola ng'oyimba egenda omunyumisiza kyokola ki kyogenda okukola kyebayita okubeera sitamu ekyo kyokola ki kyokola katonda gyakuyambira n'ofuna oluyimba olukuba ennyo ate n'ofuuka kufuna okitegedde yamma kati kambuuzemu kati Jekas nga ye mwana nzaalwa ya wano oba nga mumanyi kati nze nava Masaka gwe wavaawa wava Nansana banzika Nansana nkulidde Nansana bana buli kimu ekitegeeza oli wa wano site Nansana kyoba tasobola kuva eri ojja nerijjewe Nansana kuba buli kwona ndimanyi buli ango ffe tuli bataka yamaani kati go to definition of bataka ffe tuli bataka nti tuli bakuno bakasangwawo kawo kadda era sobola kuva eri ojjewo erijje tolina gyogenda kuntwala kuba newoogamba nti vaawo era nja kwetolola nkomewo nkola ki naye gwe Masaka we naakukanga nti olutalo oluze ojja kuddukoddeewa banteekayo buteesi ffe tuli bakuno
Alali. Timola bajampola. Kakati Jekas. Like ekiroto ky'endongo eno. Kivaawa era kye kyakusikiriza kiyingira nogaa kati kanfokasinge ku ndongo. By the way, I don't know the kuva buto but the music. Yeah, ungambi walizanya instruments. Yeah, but the music kuva buto. Lwakuba nti kale mwe bachali baffe bataleka okuyimba obukulu. Olwokuba nti Jekas ayimba. Mwe bachali baffe alipira ekintu olwokuba abeera nnyo mu studio n'ateekako ku ddoboozi n'atandikirawo. Naye nze kuva buto feeling y'okuyimba ndi muyimbi. Sasa ne school choirs wabangamu. Buli wamu sina we sali kyovula banzi. Buli wabanga entertainment. So kuyimba kadongo kamu, so kuyimba reggae, so kuyimba raga, so kuyimba afrobeat. Buli style njiyimba. Bro. Ate nga n'okubakinga amaloboozi ffe twalekananga mu nsozi Jinja Karoli. Nga tukola amaloboozi. Kitegeeza n'ebintu by'obbakinga bino. Byonna era nnyimba nzibakinga. Alaali. Kati tulina muntu ina wano mu industry yakusikiriza noga gundi oyo mwegomba kati ayinza okuba nga gwe negomba nka njikubemu nga ye. Edda nalinga negomba Bebe Cool. Rasta. Yeah, Rasta Bebe Cool. Wakabinyo oyo. Sajja wakabinyo ndo nga agikubye. Mwegomba nnyo nga ndi muto. Kyekyasema ngomba kwegombesaako. Muyimbi wakabi. N'amaloboozi agalina gonna. Yesu akubanze namwegomba ate nempitawo. Nayitawo nti wewe yakoma. Wakoma okuyimba ate nzi nayitawo. Atugambe Jekas yayeza mu big size. Big size namwoza nemmoza ate nemuyitako. N'omwanika. Nti n'ennyimba tabisobola bituukako. Kati namwegomba nnyo nemuyitako. Okategedde? Sookaddemuko. Ogambye. Big size. Ya inspiring okuyimba. Naye namwegomba nemukopa nempitawo nalikomye kufuna naye ntuuka ekiseera nga byennyimba tasobola bituukako. Jekas ajja tutta. Okategedde leero nkuddiramu negomba nga Bebe Cool okuyimba nemukopa nempitawo nti natuuka ekiseera nti nebyennyimba tasobola bituukako. Kitegeeza nyimba nnyo mmusinga kati naye Jekas kakati kawezeemu katono. Ekyala buno obudde mu nnyimba za Bebe Cool kuba talina alubamu osobola omukwatamu ensobi nnyingi nnyo nogandi wano yayimbye bubi ngamba ngende mu banki osobola mubakinga biri ebinyuma yamaani nkufuna kyekugambye nti namukopa nempitawo tobera nko mu klasi nga tica bwe kibuzo kyabuuza lwo omwana akimanyi naye omwana musoma naye wekiri naye tica lwakuba ti ebintu bino ebyensi batica abamu walaba ngaomwana buli kyasomesa akimanyi atuuka nanyiga amanyi obago bamu kukirasi naoteekawo embeera kati nze olwokwogera ekyo nti Bebe Cool namukopa nempitawo nemusingo jasangayo abakayana ate nga banyize nonye naye nga abakayana tebanankolako research kuwulira kiki ennyimba naye nga nze mbagambye Bebe Cool nayimba namukopa nempita we nalikomye kati musinga okuyimba kakati Jekas batuvuddeyo wa big size tunamuddira ebintu by'endongo serious endongo eri serious yagenda mu studio okuteekamu kasente ku recordinga biki video biki eyo ugiyingira ddi ndina projects weziri ezitambula projects zonzira nyingi kweziri wa social media zange kona lwakuba nti just nina zengenda okurelizinga kwamba nina politics ono amawulire agaliwo gawano ba alien bani bonona media tusateekayo nimero nkola ki tutambula kitegeera owa kati oluyimba ate mbusima gundi ate president gundi ayise wano ate gundi bayise eno okategeera ne baconcentratinga kubiri tebasobola kufa ku luyimba ekitegeera I know sesaazi noba olina kuyiya kirala awo bakutegekayo show z'abantu bakola ki naye nga music yenyini music wali zonna ennyimba nnyingi nnyo nsobola n'okugabako onawo nezitonafulumya nezogaba nnyingi abayimbi abali abataawa bajje bagguleko abayimbi abataawa mujje ennyimba mbawe ku nnyimba kamera za studio za video tuzirina kati
mujje babakwatira kitegeeza ekintu kati kigazi Nansana leka tobera president notakola bintu ebyo biri simple kutegeera ekitegeeza kati Jekas gwe oyina wekolera nezi video wekwatira machine ziwina ziri zonna ate bya audios studio biki studio tuli mugikola tuli mukola gye bayita Nansana Studios kola na kino kyalo kyetongola so sagala bantu bange badage nnyo olw'ensonga nze struggle gye nayitamu ate sagala bakyali bange balina talent balina ebitone bagifacingekokko ekitegeera obagondezaamuko ne batakola ki batabonaabona nnyo kwekwasa nti tubonyebonye bwekiri mamimbi wabonaabona ennyo afuna ssente akola ebitasaana ava ku mulamwa kitegeera naye omwanguyiza naye kimwanguyira abeera rich mu mutima kategedde sebo kati tuli mu kubanguyiza abaana b'e Nansana Nansana erimu talents nnyingi mulimu abayimbi mulimu abamanyi okukozesa social media mulimu abazinyi gamba muli buli kimu kiri mu Nansana naye kati nga gwe president w'e Nansana odiscovering otya ebitone bino n'abaana abo obatuukako otya kozi nafunako information nti abaana bonna okubatuukako tulina yita mu ggwe kakati waliwo ebintu bya mirundi ebiri kambi baawulire waliwo omufuzi n'omukulembeze ekitegedde omufuzi n'omukulembeze omufuzi yatya omufuzi ye muntu afugisa amaanyi ekitegedde omufuzi ye muntu afugisa amaanyi nti nze nina amagye President Museveni mufuzi mukulembeze yes ame omukulembeze muntu afuga nga talina mundu talina muggo talina ki just kiba kitonde ndi Katonda yamutonda nga mukulembeze nga newoboza ogamba agundi wuli yasobola okukola ekyo obuvunanyizibwa obukulembeze obuve wa Katonda okategedde kati nze muganda wange nange simanyi olw'ensonga abaana fine bakwatako tulina Nansana boxing club abebikonde tulina badansa tulina baki every category niyo olumu obeera nawo nga omwana akutuuseeko nje onyambe mu kino nimugaa jangu genda mu studio yimba batataddeyo wadde lwataano nokumaona oluyimba ekitegeera kufuna ebbanga lyonna gyamanya ejekasi kyekyo ekitegedde ye president kati obufuzi okyawudde n'obukulembeze nkyawudde sebo era kyemanyi n'abaliyo bakyawudde awatulaba temulaba ezo ziraba geto geto ezo waliyo bakulembeze nti mugenda mu Tafu Empire Tafa tafuga nti lwakuba akuba nnyo ebikonde lwakuba akuba tteke no mukulembeze nti ayamba abantu alina omutima ogwo kyamutondirwa Katonda ate nga ne baba bagamba ekintu bawuliriramu nga tutakutte embooko bwe bukulembeze kati omufuzi ebano gwe tambula mangu obitegedde bya kibuli oyagala toyagala I know kati gwe oli mukulembeze toli mufuzi ndi mukulembeze kyobola basanga n'obwana obuto nosanga ne bana bemuyita abalala abakukuba abo nnyumya nabo era omusanga n'ebikutiya bye nayemira nagamba muzeeyi kiri kityo ekitegedde nosanga n'abasajja abakulu nosanga n'abazeeyi n'abavubuka okategedde ate Katonda n'ayamba nti buli omu nina kyemwongerako ng'omuntu alaali kakati Jekas kakati lwaki Nansana tujuliddeko ebintu bingi abagamba nti Nansana ababbi bangi Nansana security tewali Nansana babalina empisa embi ekintu kino gwe nga gwe kikulika kiti era wekyogerako ki ekintu ekyo kyaliwo ne twakirongoosa mukoze mutyo kirongoosa twakirongoosa mu kusookera ddala twayingira ghettos nzira nga nkulidde mu ghetto we created job for ghetto tulina kampuni yaffe ey'amazzi Bakanyike Water Services kati nange ninamu shares kuba ya muzeeyi wange
kati abaana bano nabajjanga mu ghetto nga tubatwala eyo abamu bayiga ovuga loole abamu bayiga okukola ku mazzi abamu babeerayo eyo kitegera mu ghetto nembajjayo abaana batwala mu garage era gye bali abasinga abayiza okukanika ekitegeera abaana abasinga nembatwala eyo bakuba amataffaali twafuna ebyuma bino bikuba buloka za gondi z'omusenyu bali mu kukuba kati abaana bali bize tekyali budde bwa mwana agenda kubeera kukubanya ku lessimu awo olw'ensonga aveeri ng'akooye ng'alina ekyesatu kyoba ekyetaano nga kimumala niba bapangisa nnyumba agamba nange nensasula ennyumba neebaka enkyankerenge n'enkole kitegeeza obumenyi bw'amateeka enansana bwaggwawo si bugenda bukendeera bwaggwawo tebukyaliwo omuntu yonna yenna alyeyo asookera ku makya nayimira ku kkubo osomala wiiki namba nga towuliddeyo omuntu ge bakubira nduulu awo kitaaliwo luli ndi nga buli kaseera ne kati n'obeerawo n'owala essimu n'ogiwanika booti bina tubize ku jekasi abaana bafuuka bibi jekasi naye nti nze ne komiti nti mbeerayo nina ne sipiika wange ow'Enansana Maka Pro buli kaseera abeera okwo ng'ayogera okufa obufuta sirika naye nga byayogera bamu tebabitwala nga kyamakulu naye ate ababifunamu obulamu okategeera obulamu bukyuka kitegeera nti omuntu wabeerako ng'akubiriza abantu banaye mugere mukole kati omwana bwemusindika agenda akole ngaekyokukola takiraba tajja kukola no naye wamanya nti jekasi yakuyetingayo emirimu agenda akola ki agenda akola ekitegeera kati ne makulina bafunidde emirimu mabaalomu bakola bali bize okategeera bavayo bakoye ne beebaka tajja kumenya mateeka Juga lwasobola ne tukwasaganya poliisi yaffe security yaffe RDC banyi ne tukola nabo wamu ekitegeera era mbalenda kukubuuza nti enkolaganayo n'abo abakulembeze mu kitundu ky'Enansana eri etya bwe nga jekasi tuli so fine olw'ensonga tuyambagana ekitegeera ebawo obuzibu ne bankubira ngenda ne ntuukayo ne ngamba kyawo oyo mumanyi kuba si buli gwe bakwata nti abakoze omusango ekitegeera so twakwatagana nabo era tweyambyeko ffenna okusitula kino ekyokukyusa abaana okuva mu bumenyi bw'amateeka okuba nti bantu babuvunaanyizibwa kati nkufuna awo muganda omuntu yenna aliyo bambi Enansana weebuuze lwaki Nansana gye balinga batya ekulira kumukumu Nansana ekulira kumukumu nange njiraba ensonga development tejja wantu wabi ekitegedde kati Nansana yateera kyova olaba development eri high yeah I get okategedde kakati bajje Nansana bajje bazimbe Nansana bakole business Nansana mwebeera weti paka ku machanga eyaka amatala galiwe bati buli kimu kiriwo ekiti teyina akyamawo okumenya mateeka teri ategula ekitegere naye yandibadde kula time yayigamba naye waliwo entebe ennungi ngangende nguleyo okategedde I know yamma kakati jekazi ayeremenya sinagenda kweyongera nja kubuuza by the way nkulaba nnyo ne Maka Professions enkolagana yammwe eri etya mwemanya muti ekijja kitya okubanga muli solid nnyo bwe muti tuli solid ffe twazaalibwa kuba solid tuli solid gwe omayigala amayinja gala agabeera eyo nga n'ogikuba ennyondo terimogokako wadde tetugenda nno balaba era olumba Maka oba olumbye jekasi oba olumbye ensi namba kitegeera okategedde bwana mulaba yafuna accident jekasi yaliwo nnyo nkugambye n'omusonga mu busonzi lugalo wakiyitulutema oba okoze bubi Maka is a brother to me tuvudde wala ate nojja neyo nayo neya Nansana tugizimbye ffenna kyova olaba ye sipiika w'e Nansana ye speaker gwe president Pastor Bugembe head boy w'e Nansana yibayirayo Pastor Bugembe badde mwerabidde Pastor Bugembe head boy w'e Nansana Maria Kiekirasi monitor w'e Nansana kati komiti weeri etambula Nansana nerimu abaakabingira bangi nnyo omukulu wa gavumenti asula eno neŋŋamba so omusi babiri emmoloka ziyita kuno obugombe buyita kuno naye nange njafuna emmoloka eko obugombe oba emmoloka y'obugombe inshallah oba osiimi agiraddeko owa readiness ne blue mass njala yakagombe
nga president bageti bamanya jja bakikoleko bakikwatako benze talina bampa nga bagamba uyaze kalinjagala yakagombe ali Jakas nkimanyi oli muyimbi endongo kati ogiruddemu sofa omanyi waliwo statement egamba nti mu ndongo mulimu abayimbi agayimbi abatontomi n'abajjonkezi kituufu gwe kuggwe nga ggwe sofa olina bumanyi nti kati bano bayimbi bano bajjonkezi bano batontomi bano baliwe bati industry yaffe bayabaki industry yaffe tekyalimu bayimbi ebyaddala lwaki oyogera bayimbi tulinamu ba Eddie Kenzo tulinamu ba Alien Skin bayimba ki tulinamu ba Jose Chameleone akyayimba ki tulinamu ba Gulu Radio Official blood olwo ebintu omuntu byolabirako kati njagala okwate ng'ambaani naye muyimbi nga ki olaba Gravity oyo ayimirira ku stage n'ayimba ennyimba 2 mwezi nga tawumuddemu tanywedde ku mazzi naye ng'ayimba buyimbi kati mpayo omuyimbi wa generation eno ayinza okukikola bonna asinga akonayo kamu 2 naaweta okitegedde kati bayimbi bakozi ba kale bajja Katonda yabayamba ekisima kyakola ki kyakwata okitegedde music what is music tetwajja kugezaako omusajja akwata microphone ayimba ennyimba 20 mwezi n'akuba show omwo abawagizi bino bavaawo nga bakusema nti notimba ekivulu n'okiteekako abayimbi 15 nti bajje olayimba 2 olwo giyita esho esho tebikyalina bisho okategedde nkategedde boss kati nze fine sirina hit neze nsobola okuyimba okumala essaawa 2 nate nga bantu banyumirwa nga teri yeboye kiva ku good music goba producing music nagwe ng'omuntu oli musical music omuntu ajja olumu tebajja lwakayimba koimenti hit omuntu ajja kunyumirwa era olaba nnyo ku shows abantu bayomba nnyo bagamba ayimba alina akayimba kamu kayimbye n'akaddayo emirundi 3 n'ava ku stage ekitegeera ate nti abayimbi abatera okwewaayo concerts nagandi kale nayimbire ku bantu kutawaanya abantu na ggwanga kati sofa obudde omwaka guno tubadde ne concerts nnyingi tulabyeko ku Fig Fameka tulabyeko ku Dax Vibes tulabyeko ku Epas tulabyeko ku anyawo omulala omuyimbi awo akozeyo concert walabyeko ya Vailota Vailota sinalaba ku concert walabyeko ya Liam Voice walabyeko ya ani tudabyeko n'abaana aba Western Dipo tulabyeko ku Omega Cindy abo balwana obalaba naye nina examples enjagala abantu abatasobola ku stage Alien Skin tanatuwa concert naye ale ntakyayimba ale ni alangirira agamba guno omwaka avudde mu kuyimba siwe kiri ate alina wezi era oluyimba lwalina lwogamba olutambula yagamba bugambi kankuteremu eddoboozi lya Celine Dion yateramu oli omuwala wa Kapati yamuteramu butezi ddoboozi oyo mubbi takyayimba ne bajja ku stage tasobola performinga bintu ne bivaamu takyayimba era enyini yalangirira nti balinawe guno omwaka lwenkomye okola ki era oluyimba oluliwo nga yiti lusilulwe lwa muwala era yagamba owaye kankuteremu ine na Celine Dion kapati alina akatandikawo yakayimba nga Celine Dion ekiyayo ekyo mwana kyakama ate kyakutama alina watayonoonera takyayimba Alien kikirize kigaana ajja n'ateekamu ate Uganda mwerabira nnyo oyo Kibanda yalangirira n'agamba guno omwaka gwakomye okukola ki okuyimba taddamu kuyimba ekitegedde era kati ennyimba eziriwo z'alina ayambako buyambi bantu be takyayimba biri bya siriyasi obadde okyampa abayimbi bo bugaba abatalinawo concert sofa mpadde Liam Voice nompa Vailota
Ibana waliwo bana n'obuyimbawo. Waliwo bano bati waliwo abana bawanoyitibwa ndaawo naye ng'ogaana n'omugamba nti waayo n'ennyimba mmeka nagamba luno lwakubiri. Joiranda walya Joiranda agenda yimba ki? Konsati agenda yimba koki? Joka Joiranda talina nnyimba zisobola konsati. Si muyimbi. Talina kyagenda yimba ku konsati. Joka nateeka konsati emusala. Tafunayo wadde omulema. Lwaki yakafuna ne management empya ayojja bwokya. Kigala basatu. Lwaki ogamba bwoti? Yakafuna management empya. Management empya sintegesi ya bivulu ntunzi ya bia. Lwaki ogamba bwoti ndi ntunzi ya bia? Ya bala. Koza manager we ono TCM boss. Manager Niki. Yowa nanyini Katerba. Omuyimbi eragena muyimbisa mu Katero. Naye yali n'omuyimbi wano wali bamuyita Mimi Kampala. Yamuddukako. Lwaki ensonga ze zizokuba nga zamuddusa. Muddu yamubba. Nagwe muddu yobba naye wabba Mimi. Naye nakolerawo replacement naleeta Joiranda. Replacement ova ku mwana gwo buildings okuva ku source. N'omusitula ng'olaba talent agiina n'otuuka n'omuzannyiramu ne bamutwala. Omuinvestingemu sente miliyoni miliyoni. Mutwazi oba manager mutuufu. Kitegeeza watu walina buwandiike naye. Ati oba professional. Tewali ne gwofunye agamba eka ngende ndiyo kasente nago nagira nga nziruka. Kitegeeza bino budde kye balimu si ku managinga ndongo. Joiranda yajja kulya kasente. Abantu batokwogera amazima. Alezi sichakwogera amazima. Era chovola tukunoonyeza. Era abeera mu Katero n'atuula ku mmeeza waggulu n'aleekaana mu bantu be bafaani star yukamineba n'owanika emikono ng'abantu bakuwagira ne manager watuddawo kanya kugulira bbiya. Star tebamulaba blood. Star tebamulaba. Omuyimbi yenna yenna talina kuba mabaala. Gavita omulaba wa. Wali musanze ko mu kasiki nti nywa bbiya. Edda sebo. Abeera we yagula TV ennene bweti ng'eyabo mu furniture. Abeera okungalaba firimu. Buli kimu akirabe kigenda mu ndasi. N'omuntu yimbira omuntu wako nga ayagala okukulaba. Alaali. Ekitegedde. Ne kati abo balimba. Nekituufu omuyimbi showbiz nti ne manager ayagala kumulaba nga star. Kale manager ate oyo abalabeera star. Yeah man. Linalaba ka video ng'ayira abantu gondi mu ngalo mwenge gw'ebbeeyi nga bagunaaba. You are looking for money bw'ayira abantu mwenge mu ngalo. Manager TCM endongo ojja gisobola. Oyiwa n'emyenge. Agule sound atekole event talekopangisa mizindaalo. Kati kankubiza ati nga gwe Jekas gwosuubira Joiranda okuba nga ali managed by TCM. Tagenda yimba. Endongo kyagenda kwongerako. Ademba JFB. Simanyi kiki ekitawaanya Joiranda kozi mulabe for a long time. Bwavu. Nakwagala kunoonya obeera nti nno weeripiekaawo. Ekitegedde. Naye omanyi mu system eno obutayagala nnyo kupambana. Omanyi lwaki abavubuka bafuna bashuga mami? Okimanyi? Ensonga y'akasente. Tibagala kukola. N'omuyimbi atali hard working aba anoonya omuntu alina ssente amwerippeko. I know. Kola music wakuletere ssente. Si byakweripa ku bagagga. N'omugagga leka akunoonye. I know. Ng'olina ky'otaddewo. Nenti oli azze sima ate olaba olaba makapula wasize omukazi. Omukazi agenze akedde adduse mu nju buli kimu akikulekedde. Kati gw'oguma otya nti naye kakanzirukireyo mangu nfumbire makapula bamuleseewo space. Obudde mu bizibu era by'otamanyi first noonyereza. Ne tulabyeko Joiranda ng'ali mu management sezenja waliko managed by DJ Roger, Jeff Chiwa, waliwo awo ne Ghost Empire. Katugambe nti alina ekizibu. Maybe. Kitegeeza by'otatereera mu bufumbo bwe. Alina ekizibu. Kati muleka nkubuse ekintu kimu. System eno abantu abatatereera abaako n'ekimutawanya kyatalaba. So kibalira lwogenda ne bakusabirako pasita Bugembe wali ne oba olina muzimu kyagukujjamu.
omuzimu gw'obutasetolinga mubi musabe naddala mu ndongo musabeeko n'ekirala kati gwe nga gwe Jekas okusinziira kuba kimanyi TCM mumanyi bulungi no abayimbi ba babiri Joyiranda Mimi Kampala wadde bamanyi bulungi gosuubira nsonga nyezo okuba yajja Mimi Kampala owa gundi ate nga yamureizinze okuva wansi owa TCM kweyagaliza yeyagaliza nnyo kweyagaliza bw'oba manager giving the in giving waayo bw'osalawo nti kale Jekas kabeere star buli kimu kikola abeere star okitegeera naye ate ogamba nti Jekas njagala abeere star naye nga omulaba ku stage nawulira ngu ekintu kikusindika linnyo naye bakukamera ekulabe stupid kyogamba ayagala akole sitanga naye bwe yeekola yamaani manager TCM endongo n'agisobola kati kankoyo n'ekirala eno advise njiwa nnyo bakyali bange abagoberera ennyo abayimbi ba star omuyimbi star tasobola kufuula star kuba omuyimbi star naye already star naye yennyini tamanyi nti star olw'ensonga akyayagala okubeera star kyayagala okubeera tasobola kukuwa time eyo na chance kufuula star bwe kiri ontegedde omuntu nga star kizibu okufuula star nze ntambula ne Kamira agenda kunfuula star no King Saha yakaleta bameka yaleetayo ono omwana gwe yakuba nayo liyimba if you want it aliwo Makda Aban Makda Aban taliwo endongo tewali gamba teleke show concert show nali yakuta mu Wini wa Mami Wini wa Mami ajayihimba ne bagamba kintu kye stegera naye nge byaddala waliwo kintu kye tulina oyigambulamu bala twetakulire tutuuke gye tulaga fe okutambula empola tetulina bizibu blood tetulina pressure twebaka tulya twevuga tukola ki tetulina pressure naye okweripa ku bantu kibi olw'ensonga twagala ebintu ebya sipiidi ekitegedde bw'oba osazeewo okuyamba muntu muyambe atuukeyo bw'atuuka ajja kusika ojje bamaneja Sam Mukasa tebaali basita naye beewaayo bagivinga in na pika saha kumukumu bw'ogita saha ne Sam Mukasa olina omuwulira nti kwali kitegeeza brand yeekusookayo gwe nga manager ne babuuza nti omwana oyo akuba endongo maani amumanager TCM oli sita oleze Mimi Kampala oyagala abeere sita ate atandise okwambuka ate omubikako kaleesu kano akabbulaaka tasobola kubukuuka ate nga yalina talent alina kuduuka gweolina sente yalina talent okitegedde naye kankubuuzemu katono TCM ono kyali mukwano gwo si mukwano gwange nnyo naye nze njogera amazima kyaliiwo naye amazima go wasazeewo okolera abantu my friend I know he's my friend endongo banga ogikubirayo nnyo ne mukateero bagenda n'obakubamu endongo jjukira eri ku Nansana Kateero oyinza okungamba nti toyingirayo mpozi ko nga wayagala esembuke Nansana I'm free and open to every door oyingiramu oyagala weggulyawe he's my friend naye ye by the way kyemmanyi gwe wali ogenzeko mu bbala egyo bayita Kateero waliwo ebintu ebyayogerwanga abaana abatera okupatingirayo nti yereetanga omuyimbi Mimi Kampala ng'aliko babbawusa nga bagoba abaana bagenze kukola ki let's say bagenzeko mu short course nga babateekako gundi biki ebintu ebyo byali byapeningayo yali agezaako mu buildinga naye yali mu buildinga bulala cause omuyimbi atana kubayo oluyimba wadde hiti omubuildinze omuleese mu bbaala jjukira yali abeerangamu ne bakyalibe ekitegeera she was a host nibabeeramu ne mikwano gye ate gwe omutadde mu music omugye ku bakwano be omutadde ku ba bodyguard babiri ekitegeera abagenda mu ttooyo fuka bodyguard ebasookayo ne bagobayo abantu abaliyo kitegeeza omuntu omufuula sita naye ate omwetamya abantu be era batuwako abaana awo nga bawanda bawala b'omukateero agobye abantu yayingidde afuse afuka golodi ayino afuka majaani avuddeyo akomyewo basimudde watuula kati bino bimukoledde okyali naye
yagenda omuntu mu building mu situation entuufu. If music is to make you a star, focusinga ku music. Nze sagala ba bounce blood. Yanze oboze ne sente tugamba tupike tewa ku video ne TV na bichi abantu abakwagala ku TV bagenda kwagala no bakufule star. I know. So sikuteka sima utali mbalongo lile chupa nene mpanvu wandeta kunywa. Wandeta kuba ndongo. Kati abantu tebabala. Kitegeera. Tebabala jovola ba. Excitement age yamuteekamu omwana. Ate omwana jukira yali abayimbi nga omanyi. N'ateekako muddu anamubba. Okitegedde. Anyway, omukulu n'ensonga zaabwe tujja tuziressaawo kakati Jekas twali tukyali nnyo tugenzeeyo twali tukyali ku nsonga y'abatontumi n'abayimbi. So far omwaka guno 2025 muyimbi kiwoga nti mayimbi ono ajja ddala ekintu akikubye kale ndonga aweerezza omwaka guno era abantu abaliwo era byonna ndaba bali political manyi lwaki saha yabadde ne album ye ya 190 songs of revolution ekitegedde Gravity abadde hard working nnyo kubanga yabadde aweereza ggwanga ekitegedde naye waali mu system ye ole mutabani wange da agent bambi alwanye nnyo abantu tebamuwa attention naye gayo oyo tebamusobola abayimbi gayo oyo tebamusobola abayimbi is a talent to watch, is a star big man yeah barwanye abayimbi we bali awo bangi naye n'abatali serious beemanyi era betunulamu ne bagamba nekituufu siri serious mwemanyi abatali serious ogwenawe zotwayo ng'omunoga agundi ono ali muzanyi abaana abayimba ebyokuwoomereza abo ye baani bavairota badde ajjajja yimbayimbayo obuyimba bwe naye abaana be mubawoomereza waliwo era ebaliyamu voice bano aninowuni ano nti abadde serious tebakoze kimala aloni bayafuuka gundi baki bana bebambaza engoye bamodo namulabako eri wa Ibrahim bamodo avuka bamodo baninowuni webala emirimu gye mwafuna emipya mirungi kali bakwata kali endala emirimu gye bamodo mirungi ze mwayingira ate bayimba n'abakazi tulabeko wano abasajja tulabeko wano Shiba avudde mu kuzaala najja n'ajuba netulabako ate sini nono Omega nga bategudde sofa njagala bifaa tulina kwogera kweza ennyimba ebbiri yadde wayingiddewo olulala olwa Shiba still kitaka yaliko kitaka Beire Bando wakabi kitaka hard working by the way kitaka ategula emwemu nange eri solid alaba kitaka balina talent bakubire byaba Shiba nti bagulagula obuyimba bitibijenge gye balina sente naye nga bano abaana benteyako obwongo bayisi bateyako obwongo kuba olede obwongo bwako ennyimba bagulangula eyo basobole okustikinga muki okubeera industry okutambula nayo gye bali nga bakulembeze naye wali abaana abalwanira industry okitegedde aba Dax Vibes bayimba bagezezzaako ava peace naye alwanye kakati Jekas Nandolove naye akubye Nandolove Quest Empire omwana w'omugeto gwayita Guna official musajja wange Guna omulaba alwana naye agenda mumala the guy is talented wakabi tulabeko wano ku gundi tulabeko no ku mwana ku muyimbi gwayita Omega 256 omunyankolo oyo njagala gwenga mu rating otya sofa 2025 no Omega ekisookera ddala kizibu nnyo omuntu okuva eri ewala ewaabwe najja eno nakonkarenga okitegedde so Omega wakabi nnyo olw'ensonga omuntu ava eri abantu bene Kampala bamputu buladi n'eddogo lingi n'abayimbi ba mitima mibi naye omuntu wava eri najja eno n'asalako
muleka mugagenda baby oli wakabi aye je kasi kwagaddeko kwogera mazima anze si kali gwe ntya ebintu obirabanga wembiraba nagwe ntya kwogerako nze njogera bogezi nawe nalaba dda tuli ejjakaso ekikuubo pulezidenti w'ennansana tuyitaayitamu bwe muntu ina mwogerako leero kakati tudde ku stories ezitambula awo waliwo mwana dansa eyafiira ku fangoni era ambayo negava nkalaga ali enskini amanyi kufa kw'omwana kuno ekintu ekyo kati nga gwali mu industry era gwabeddeko mu ghetto abeddeko n'abaana abo okyogerako ki ekintu ekyo ene waliwo ebijja ne bibeerawo naye story esagifuna bulungi sagala njingiremu nnyo olw'ensonga senga kyali nga alien yamutta alien yandibadde musibe essaawa zino kitegedde koza amateeka weegali naye si musibe kitegeeza si yamutta kitegeeza waliwo okunoonyereza kuba tannatunuulira okuliwo emabega neera bajja malanago bakutegere endowooza sobola kuba nti ffe tupapira ebintu ne twogera bwogezi naye ekisingako kitaga ne twogera oba ne tufulumya amawulire nga abakugu mu kunoonyereza bamaze otubulira ekituufu okategedde kitegeera so envayo nenjogera bwogezi nti gundi yakola kino kati wemala okyogera tuufu nevaayo nga teyakikola kiba kirala so abafulumya amawulire webali siemayo weri okunoonyereza emisango esooka otubulira amazima wemala otubulira amazima getuba tufuula ensonga ekitegera tujja kwekozesa ensobi yamaani akati nga gwe wali omuyimbi omuwingi awangalira kale awangaliddeko mu ghetto amanye ebya ghetto abatulaba awo bawulira ekigambo ghetto bamanyi kunywa njaga bamanyi kukola bize gya kiyaaye bintuntu webityo gwe nga gwe njaba lulambulira ku batulaba obulamu bwa ghetto buba butya era omwana wa ghetto ayita mu kiki ghetto people ekisooka ghetto people are people considered to be negative nkategedde kaluzungu nkategedde ghetto people are people considered to be negative bo babeera ku side nkyamu they are considered akagamba considered okamanyi kategeeza consider kega nti bo basuubira okubeera nga buli eva babeera ku side enfu ghetto people are people considered to be negative but nga they are positive but they are positive kuba buli talent eva mu ghetto blood I know ghetto people oyo bantu abahasolinga ennyo ekitegeera naate nga hasolingira ekintu ekituufu kyovalaba nti system nayo nejjudde bantu ba ghetto nti bw'atuukayo obulamu bukyuka aba amaze okuhasolinga atuuka waayagala ekitegedde yamaani kati ba ghetto people bambi beetaaga okukwatizaako babayita mu bingi abasajja gye bali eyo bali mu byabufuzi ssaawa zino bajja ne basuubiza tebakomawo abaana ba ghetto bali bubi abaana ba ghetto baba basaba akalulu baogera kino naki bajja ne babusaba mujje tubateeke mwene pate mujje mwambale zino t-shirt mukole bino abaana n'omwayo ekyebiri olunaku oba tomumaliriza esente mukozesa okutawaanya abantu mu kampeyini mukriyetinga emirimu abaana bakole omwana akulonde ngaakulondesa mutima gumu agaba baterawo kino mugaba bu sente kwesuddiya nti nze ngabye sente nabawadde mujje kunganya abavubuka 100 mbagabire don't give out money creatingawo emirimu ojje ku nansano tegewo kifakitole oba kyakola sabbuuni ogamba abaana ba ghetto mugende mukole buli mwana wa ghetto muwe omulimu awo ogulewo kampani nti nkola masepiki yiyo mbawadde ntandikwa mugende mukole ekitegede naye tulimbibwa kubeera kumumwa kulimba kutulimba buli kaseera kubakwatirayo 2,000 abaana ba ghetto balina ngombe gamba nti ghetto yo kitali fit ebyaddala ghetto yo kitali fit ekitegedde bulamu buli bubi nnyo basuubiza abaana babasuubiza biki bataddemu essuubi niira tebali naye tugenda va mu kampeyini obubbi buddemu bagambe nti abaana babattira kumukumu naye nga kampeyini zetwalimu ebintu bye balina okukyukira babakolerewo enteekateeka industry zibeerewo babawa emirimu okitegeera okwate makapulo wuyo amanye ebyengoye akwate abaana be nga 100 abagambe kati ngenda basuubulira engoye mutandika otunda ki oba oyitaasiza abavubuka ba ghetto
negozzo osuubiza abaana mu ghetto ogenzeyo tudde mu ofiisi yo osirise tugenda bagoba ku kyalo kuno nansa nammwe amujja muzungu ale bagamba nti abaana ba ghetto abamu tebaagala kola abasinga bakola tayagala kukola blood ate abaana babeera 10 nga bali idle osogamba tebaagala kukola naye ojjamu abaana banna ne batandika okukola n'abalala emitima gizuukuka okitegedde ne bagenda ne batandika okukola so tayagala kukola okitegera kati Buster Bugemba alina abaana ameka bageta awo ku church bonna ba Emma Mukibi bali awo bawaswabbawa bali awo bonna bali awo ku church babeera mu masuuti niyo oli wabazanga nako ziri eri ziwaze naye kati babeera smart ate bali respected kitegeeza abakulembeze n'abaana byobufuzi abaagala abakulembeze abajusa bakalule nansana temubonaabona na sente zammwe sibamunanya sente za campaign mukuyetinge emirimu gy'aba ghetto youth abavubuka kuba musinga okwagala numbers mukuyetinge emirimu gy'aba ghetto youth oba muguddewo ba factory babiki abaana bafune ebyokukola bave mu ba idle mulekerawo basuubiza omwana akulonde nga akulonda ku lo ate nga neoguddako ajja kukwongera anti oba okuyetinzewo ekintu kyatagenda kwerabira mu mutwe gwe mukulembeze omutuufu omukulembeze talimbalimba omukulembeze ateekawo ekitegere kyovala nze ghetto youth wajja gye ndi enjala ennuma sibula muyiza nengenda wali nomugawayo nomwe ale chapati agenda agamba jekasu yangulidde ekyokulya naye kati gozze olimbi abaana ngenda bakolera kino tugenda tereza teri kuddamu basiba bani nga bakyakola emisango ekitegedde teri kuddamu basiba tomuwadde mulimu kitegeeza ajja kubba era omusibe kituufu ekyo kuletinga emirimu buli kimu kikyuke ebitulwanirira yensonga lwaki ffe munansana tuli banjawulo ekitegedde nti maka promusanga mumoloka ebiki bisimu yaye dda yabivaamu kati is a gentleman ayambako balala kuba ku mirimu kuba ku zinnaiti kyovala mu interview naye atabuka n'abagamba mbalala muzungira enansana naye mujje mu ofiisi tulina bye twagala okubagamba bali eri balwanira kaadi yakinabonabola na kaadi ku kyalo kyaffe blood ayi jangu ngoze ngoli wa mugaso ina kyoyongera kyogattako ku mwana wa ghetto billa olne kwasa kidala oba kansubire butuuse mwana abegwanyiza okufuga ku nansana Jekas nga president w'ababulidde ebyokukola bannange ghetto youth abavubuka bali bubi ekitegedde muyiteeko mu ghetto eyo muteekeko ku mbeera basula bubi balya bubi buli kimu kiri bubi anyways Jekas bali maze mu ndongo nsuubira olinawo ko omuyimbi gwe wenyumirizaamu obanga mukwano gwo banga kyaliwo noga nimbi ono bwati ne bwati andazaga ku mbeera ennongera abayimbi mbenyumiriza mu bangi abayimbi bangi abayise mu kkubo lyange bangi bembereddewo bangi abaddewo okulwange generation yonna yonna eriko generation eriko yonna ogimanyi osooka nsomera amannya nga 8 generation eriko kandabe kati alien skin tulinawo badax vibes tulinawo zex yagenza America yagenze kukuyako walala tulinawo palaso waddamu tulinawo naye kati abayimbi kyawa kati ninayo abantu bange ninayo Saha ninayo Gravity ninayo Dax Katero nina Zabafana nina Josh Tede nina Alien Skin nina Mark the Abani nina ani Ozambe nina anyway bali mukulu wegulira gona guyitiddeko mu Jekas ngoli musajja wa maanyi banaye weguli yogenda yobuze Jekas sechi just for me mge Jekas storage wakuddamu bubingo manya ayinamu embeera naye bonna bayitiddeko mwani mu Jekas yamma oli kubo ddene bwotyo kitegedde oli nomwana gwe bayita Vamos Vamos wakonkona nkulabeeko I know he's talented naye ali strong kati muyimbi ki wano mwenda asinga okubeera close friend wo
abona bali close just lwakuba nti nze problem gye nina abantu abasinga babeerawo abayimbi abayagala abire naye wano okitegedde nze ndi busy ba blood Jekas ndi busy bakulekemu oli busy gamba gwe taatawo wakuzaala ofuna sente ajjawo gyasula ayasigala mu maka yegwe akera ku makya n'ogamba ekange ne mbuze ku muzeeyi aba busy era abajja okunda abajja ne bandabako enansana abatajja it's okay I know naye nga jjukira nti mu republic yaffe teri muyimbi ajjayo nga takubye essimu nga kuddiremu kanziriremu enansana teri muyimbi asala lubigi ku jja eno kuyeemu nga tategeezezza nti nzijja nga tabatadde kwalo si byakuva buvi eri nogamba muzeeyi republic teri kale kukeera otumikeyo omuyimbi wo nga tokubye essimu kiyinza omumusala olaba oba anajja n'addayo olaba oba anajja n'agivuga n'addayo embooka eba ejja kunyooka bagamba embooka enyooka mu lubigi ali bino biringa bya mu bintu by'omuzannyo naye ate bakimanyi mu bwongo okitegedde ekisooka security wise enansana batokubidde Jekas omuyimbi toba na security okitegeera kuba tukola foundation eyaffe era okubeera safe akuyaba waye nzijayo ground babeereko okitegedde nanawe nakulabako ng'ogenda performinga ng'olina kye bayita security nze mba ne security buli omu natuwakanya ajja naye bino naye kyetukola eno senga n'ebyalo ebirala bigenda bikikola ne bikibuildinga buli system eba egenda kwanguwa naye ebyalo ebiri eyo buli muntu yeefaako yekka ekireka tulinayo nalinayo kyali wange siwayi nalukalala abaddewo long time era akutte ku bayuti bangi naye senga akyongeramu amaanyi naye nekituva ku music yekka nekigaziwa kiba kijja kutereeramu ku kyalo ekyo kitegeera nekyengera tufunayo emakini waliyo enkwe nnyingi ekawempe naye tulinayo gavumenti yayo gyeri etambula kwegamba netuba nga tukibalansinga mu byalo tuba tugenda nyumirwa nnyo nga wala America walina Vegas walina Los Angeles walina gundi buli mu walayo amateeka gaayo eno nansana amateeka gaayo gyegali temugazole abaganda bange kakati mbala nemaze nansana tufuna omuntu oba kabinja konna kagamba nti aje kasono nekakutandika kuteekako embeera kakoleko olutalo kabaka noonya ki ngamba moment etebangawo akitegeeza abantu bakutegeera yeah I understand nini mukulembeze obubinjawo obujja ng'oteeka amaanyi wa force ku bantu nate kati nze ndiwo okutereeza nakulungamya nsonga z'abantu okitegedde gundi alemye wano Jekas muje mutuyambye eno wakyangala nnyo muje mutuyambye so tetumenya mateeka tuyambako kati kankoya ATM polisi weeri naye polisi eyo giraba polisi yetuuka ku ground nga buli kimu kyawedde nadda nate ffe tufuna information nga buli kimu wekiri kitegeeza twanga okusinga ki polisi kati ffe tuyambako polisi nti tubeerawo polisi egenda kujja nga tukoze eki aweemuli okitegedde kyova omuntu ali kateera awo baali bakyankanyizza ababbi amasimu biki ne bampita omusirikale yagenda otutuuka nga mbimazi nga n'amasimu bagafunye buli kimu omusirikale n'agamba manager eyo tuse namugamba Jekas obanga omukubidde nze tonkubira ekitegeera kitegeeza ate kati ebintu gwobigonzaamukko kati ekiri ekya polisi n'omuntu wa bulijjo kati ffe twakitereeza bwe tuti twekolamu omulimu tukiyamba ku bantu okategedde yamaani okay Jekas nga tuvuddeyo twogere ku kivulu kiwategese 14 November ekyo kika ekivulu ekyo nno munnange kika soko tunyumize ekivulu ekyo nasooka nekitegeka ku kateero ekitegeka si first edition Friends of Jekas first edition naye nakiteeka kateero omwaka guno nawe manager Nick yennyini
Your location yasooka. Ye venue yasooka. Akakirangira weeks zange 3. Kibole banga tono kiberewo. Weeks 3. Ome nampeleza message nangamba we have postponed your show to December. Smart people demanding me for my show. Nti yeah, ina friends banji bamudemandingira mwana bayaya abo. Naje show yange nagisaza munateka yeyiye. Ku DTM. Nateka yeyiye show. Natimbira one poster bichi kitegeeza ze poster zange zasoka n'abantu benayitamu tebyayina makulu. Ekitegeeza wajja ne idea. Nalanga show nagiranga n'abayimbi mbafunye kuba nali mfunye shiba. Nogiteeka Katero. Ne mukkanya bulungi date biki byonna. Abantu balina emitima emikyamu. Nate kino kankibabuulire. Omanyi nti kibi nnyo okuyisa mu bantu b'osanze mu kitundu amaaso. Kintu kibi. Okubuusa abantu amaaso nti omuntu abeerawo nga muyimbi naye nga gwe toyagala mulabanga muyimbi. Okitegeera? Omuntu abeerawo nga promoter nga alina influence ku ki? Ku kintu. TikTok biki? Nate gwe ngogera nonooza ab'emakinge bakulangire ebife nansana. Ate nga makapro nansana so okulanga ebife nansana. Ate nga bamutegeera. Waliwo omuntu abeera ku TikTok n'amanya nti makapro aba ayogedde ekyennansana. Chobola amabala agasinga program hiringa era abominga mango ensonga yamanyi nansana ne bafani bamu na biki bye baagana biki bye bagobere ngo ina jekasi obusiza amaaso aba toyina kyayinza kukola okitegedde walanga show nalanga show ya n'ofunya posta biki n'abantu n'abayitamu webale nnyo omusajja n'agamba bule weeks 3 n'agijjayo n'agamba tekiriyo abange bamma n'atimba eyiye friends of tise nange kye nakola nangenda ku bbala eddako tegundi text banga ntimba show yange ate ndaba buli omu ali positive gyeri ate namaze ogitimba ate bankubira ntwogere ki kitegeeza gwe kyange twakibaleze mu magezi natola nsobodde bade manyiro bibeera byakoma tebabikomya abo batitiiza ate balina bad mind Karate kambuuzemu katono. Ye yategese nga muyimbi nga muzinyi dansa talina amuwadde eddoboozi erimumuunya. Kati yategese ki? Specifically yategese night. Naji branding a friend is nenge ekimubonyaabonya kutuulira talenti ya kyaliwe. Kye kimubonyaabonya kutuulira talenti ya kyaliwe. Gwamanyi nti kyaliwe mu bagiyita enge eri mu bantu omuntu aba ali awo naye nga tayagala kulaba nga omuyitako okitegedde nate nga aseka naawe nefuula nti buli kimu naye nga kimuluma okulabaga kati taana ako katona alengera kajjuza abantu babagobere ebweru ate yakola series kalugai show yange nali nakagitimba yatekisiba Idi MP yagwidde emeza 5 susente MP Idi Bugaga yagwidde emeza 5 kitegeera nakatandika giranga kitegeeza emikwano egyange sije egyoli 5 tables ate nga n'abalala sinnabatuukako naye ate nga kimanyi genda kuba sold out nga tenabala kutuuka I know Bobango yate president. Why number friends of Jekas ndi wa munansana. Kitegeeza. Abakwano bange bonna bali muno. Kati lwaki ombuusa amaaso ate show yange ogiteekemu ebijinji ssebo. Kale nodde ino oseka. Ogamba batebalina kye batugamba. Kale ate banyuma n'akuba. Taana abantu b'emitima emibi Katonda. Abasasula ekisinga okuba nammwe nga kibi. Tano fetu atandika Katero. I remember everything. Nabangawo. Katero eyo sobola okuleetera ebifaananyi nga tuyimiridde akakiiko nga bantadde n'akakiiko abakulu nga boogera ku pate biki aga Jekasa atuyambye nnyo atubeereddewo alese bakasitoma biki Katero talina kyensasudde okubbanga okunwanisa n'okunnafuya n'okundaga mu bantu nti ndi mubi ndiwo okubayamba mu misango
Ukitegedde kyogamba bo bakweyambisa bweyambisa nga waliwo mitawaana ne banya ti Jekasi wano waaguma bagamba bugambi weebale n'ogenda ngo bakomerezaayo ekintu kya miliyoni bantu kyabo eba famire kyeyo so teyina kyenyambize ng'omuntu abalenzi okuba bayambi obwokuba mugane munywa bubbiya naye teyina kyekoze ki kyekuyambi ne just bandaze mutima mubi na butayagaliza kujjayo shoyo sinayokka bingi bibazi bakola blood ne lwakuba nti nze ne muntu musirifu nsirika n'embala bulabi ate ebbala nasooka kulaba mmwe ab'ennaza Maka Pro nga ndaba agiyisaamu Jekasi mutomanyi nti n'abantu akeera ku makya n'omwana akuzimbira naiti bwemala okukwata n'omugobawo bibaawo ebyo bingi nnyo nze ndiye musimbi tegeera kati munnange tuli mu kamera mayenga yakwogera ekigambo ekibi abantu abo ba mutima mubi ate nokankubuulire Katonda akuwamu Katonda akuwamu nanga buli kimu okifuna nate gyo mu mutima mubi naffe okunyiiga ffe tuli banjawulo n'emyoyo gyaffe gya njawulo gyenyinza okuba nga nsobola okukolima ebyaddala ekitegedde naye ab'emitima emibi nabo bagenda kufiira batuge ku zero gye bayita the downfall of Napoleon Bonaparte kakati Jekasi kale gwe kanguwa example kangujukizeyo akantu kamu Maka Pro yalina birthday kano nkajjukira bujjukizi ate nekwogera nemukalaba mukajjukira mukamanyi Maka Pro yalina birthday n'asaba ku kateera mwana wa ku kyalo kuno agenda leeta omuyimbi w'epalaso bwe yatuukayo kyaliwe nno gwasaba ekifo n'amubalira nti kati masannyalaze kulongoosa biki ogenda tuwayo miliyoni 2.5 awo taba kyaliwo ku birthday etali show nti biki miliyoni 2.5 nga tagenda tunda myenge byakulya ate nga kyaliwe katoba tali kyaliwe kitegeeza talina mikwano yo kibanda apretendinga talina mikwano era blood bagetoyiti batusuubiza naye bagetoyiti mirayona gye muli yamwebuuse eri abaniganiga we batyo kyokka era Maka Pro yategekawo birthday ate yabeerawo nga musaba miliyoni 2.5 ebyenkugamba nti bad mind ebintu tebazze nga babikola nze nzekka ekitegedde bazze nga babikola abantu ab'enjawulo tulaba ne MC abadde akutte ekifo yadduseyo mu kifo ono gayi wa dreads oyo emusani mbiri awo gweni yali anneerabe yadduseyo ekitegera naye gwe omuntu webatandikira okuddukadukako we batyo ekitegera MC yekaiko yateeka sho baani jula neyokola bwetu yadduseyo MC so ekitawanya kitegere kiri katero kitokota tekitokota kiri kuffa abantu ab'omunda nti ebintu byonna birungi naye omuntu wanaba mulungi ndowooza ng'atandika ndowooza bw'atuukayo alaba atuuka n'akola ki kintu yakinafuyizza n'akyuka ng'omuntu okitegera so nga okuwangala n'abantu sente tezikwawula n'abantu olina okuba social n'abantu nti buli muntu kale mutreatingire mu mbeera gy'ajjiddemu okitegera kyaliwo okukolawo ekyo kikuggyako ki tunda ebyokunywa nga ki ngakalese palaso tusobola mumuleeta ku ssente zo amuleetedde bwerere ate lwaki omutikkula ssente endala ate nga abawagizi ba palaso be bangi okitegeera era ategeka eri ne wajjula ne wakolayo bati kano gaakati oli yaganidde ki okitegeera so bad mind mbi blood ffe tusirika ate nze ndwawo okwogera siyogerayogera naye olaba njogera ku muntu kitegeeza babeerawo ensonga ate bangi abaagala okwogera naye bambi batya kati katuboogerereko bojjala bajja kukubira amasimu bagenda nga njagala kwogera nga bafunye amaanyi bonna bangi bawositi baani naye just nze nanyiiga omuyayo yanyiiza omuyaayo nsagala nnyo omuntu yefula ffe tuli bakabi blood ne buli kimu nkirabye mbadde n'abagagga kati we mba nkwagadde nga kyali wange mba nkwagadde ku lo naye ate we mba nkwagadde ku lo
aye tomanyirira mweyo loje nkwagaliddemu okitegedde kyali omufule kyaliwo tomuyisa mu maaso tomuyita mu bizibu byokka mwite ne musanyu okitegedde wano balwanagana muwano omudra nani ne bakuredi ne bagaa sima bagambye bagenda Kateero nankubira esimu Jekasi jangu wano okitegedde olwokuba mugane nti no bagenda kuyitako Kateero abakyankalanyemu jangu wano olwaki atakubira ggwe okategera nti enkubye nkulaga benze nkuŋŋaanya naye nagamba kubira mudra ine nkubira mudra nagamba Jekasi ama ensigenda kujeja esi bano badde boogera byabwe kitegeeza yalina kyankozesa kirala baita yankozesa nandekaawo yankozesa naye ate nandeka ye alina kirala kyakola ki andabira mu kifaananyi kirala nze ndi muyimbi wa Kabi Brad obuyimbi bwona bwonna bwolina tebulinayo muntu wakujekasi bakubineka social media ebyokwesudira nze nkuba shozi zange ate nga zijjudde bwe ziti ku ground biralamu abo tebamanyi naawe kakati nga boga nti yategeseyo show eyiye tulinde tulabe show etagala bakuba kiboko ku lunaku olwo emboko yakunyoka mu lubigi bakuba kiboko ku lunaku olwo mbala abanzi babeerayo nga beesuddiye naye kakati Jekasi twali tukyayogera ku show mulamu aki omukulu oguli mu show yeeno show yange nali nkoze show eri gye nayitadde Kateero olwensonga nalina Musumba Bugembe nga tudde twogera manye tuffe tunyumyamu nagamba Jekasi nze nategese show ku Serena ya mitwalo 15 nate gwe osinga emikwano ku Nansana tutegayo show wakineba ku mitwalo 15 olaba bakwano babatuufu VIP show ekitegere kwe kukikola kyagala nkitegeke wali mpite bakyali bange obunayiza obajje mbakolere performance nate munange ono ate yagize yampanga amagezi tukunayita live band tukunayita gondi kati funa Shiba nina ne Shiba nenjogera naye nduza yama iso akwogera naye njogera Shiba nangamba nja kujja president jugira abo mune banda beno tebamanyi nti ate eri ndi kuba kutegeera kitegeera nangambira nja kujja agino kwa buli kimu kiri perfect buli kimu posta kana kubalanga bana balanga social media batansolanga manda nga ka message kaze nga shonji je konze ukategede kanenjiza wali nenze she zange nzikola ziba zange nata abana bageto baganyurwamu ekitegeera kwera enva ku show nze nako okuwandika ekigambo nti charity show bwega kubba abantu omuntu agenda okuyamba abantu kikole nga gwe kullo bwe bajja ne bakusupportinga naawe ozzeeyo kyenfunye kankagabanye ne bannange nze nkuze kyenkola nze bwe nfuna ssente ya mu show era nja kuyita okwata video nga nguze engoye biki byengabira abantu ba ghetto nina families z'abakadde zirimu abaana bato bengulira emiceere sukaali butto okitegeera nembafumbira ekyembesala ne balya ne mbawa n'ebyokukozesa kino sibya sente nnyingi nno abantu batira bwere charity abesente ntono naye ku kitono kyofunye ate wogabako ne Katonda akwongera emikisa okufuna endala kanze buli show gyenkola sente zange zigabana n'abantu bange abaghetto ninayo abaana abasomere abato ninayo abakadde abateesobola abalwadde eyo ninayo abavubuka b'omu ghetto abo ninayo abawala ab'omu ghetto mbagulira pads padding mbagulira pads nengena nga nzigaba mu ghettos ekitegeera kati bwentyo bwenyonera ssente zange kitegeeza kino ekivu specifically kiba kyakujja ku nkuba ndongo kunyumirwa waliwo bingi ebyetooloddemu mwe mujje munyumirwe ebisigadde mubindekere kuba kyenkola as always ekitegedde era nja kuyita guno omulundi mbadde nsaba mubeereko tugenda beera ne Mark Pro ne ttiimu yaffe endala tujja vuga emmoloka zaffe tugende nga tugaba ebintu ebyo nga mulaba njala olage ku bantu ebintu bye tukola fe weetuli tujja kuba tujja olabe ku bawala b'omu ghetto
bolaba nti bamugeto bola bakuze nenga tebalina busobozi bambi ekitegedde tujja tubagabira zi pads n'ebyokozesa ebitonotono n'abakadde ne tubawa muceere butto sukaali sabbuuni batandikirawo mukama asaasirireyo amiina kintu kyokola kirungi nnyo ensawo katonda akwongeremu amaanyi akugaziyiza ensawo kintu kirungi nnyo kuba bangi abalina nga ate tebasobola kukikola gwe mulama gwa show naye mu abantu abawandiika simala charity show mubuteeka kukwasa abantu sympathy bakita sympathy mubuteeka kukwasa abantu kisa tibambika ngendeyo kasita charity show kumba ako mwaka yiga nti kawaani mubbirako bubbizi omuntu akola ekintu nga tebamulabye ye muntu asinga okukola ekirungi omuntu akola ekintu mu kamera nti bamulaba mugenze gaba bintu kamera zibatambulirako ngabye wano ogomayo ebintu byetwakagaba baffe ebbanga lyonna nga tesibya kamera okitegeera yange si charity show wabula amu charity amude charity kakati show eri ku sente mmeka era tiketi zifunibwawa era bayimbi ki performance ki ezigenda obaawo show ya mutwalo sente ntono nnyo so okufuziri affordable taxi bar show ya mutwalo emeza ya mitwalo 2 ticket zigenda fuluma ticket tupapa zifulumya bazichupula abana benasala tubamanyi muli bagezi zigenda fuluma naye bubango ina alebadi tugenda bisabe na byonna ticket mbya kwa misanga wa Maka Pro kuduka opposite taxi bar kuduka ya Maka Pro taxi bar naye wosale kuba opposite wa duka ya Maka Pro ticket zigenda kubanga zitundibwa ekitegede and with the events yategese share ne Maka Professionals ne management ya taxi bar amina ekitegede tukwagaliza bisinga mukama anatusobozesa naffe tujja baawo mbuntu bambi mbadde nsaba mubeerewo kuba bino ebintu byogeddeko kati ate mulina olaga abantu obujulizi kubi mwayogerako bwekiri yani tukavalingayo buli muyimbi kyali wange agenda kubeerawo buli muyimbi kyali wange agenda kujja abeerewo ayimbe naye ali eniyankubiddeko lwakuba engeri gyabadde mubizibu namugabe bampi tojja oyinza otagala okyalina ebizibu agamba nejjako ate nga ndi mukwano gwo jukira natadekanga friends naye kyemanyi oba kyemba mumanya buli muyimbi nga kyali wange alina obaawo agenda kubaawo ku show yange 14 November ujja kuba lwakutaano aya olunaku olwo taxi bar yokka yogenda ekkola enansana terisho ndala mu nansana all roads to taxi bar olunaku olwo taxi bar enansana yegenda okukola terisho ndala mu nansana why not to get supporting ejekas amabaala mwena nanze show yange mugirabye saagala sawulidde saategedde saagala kwekwasa nti tetwamanya bambi temugulawo musoke mujje show yange gwe ku taxi bar ebira mu bikole nga mwagala amina cause goteeka once in a while okitegedde I know ate nga oluva mu taxi bar mu show yange ennaku z'omwezi 16 that is Sunday tugenda mu kibira ne Maka Professionals tugenda mu kibira December 16 December Maka Professionals tegeeza show biri kati nasa nakati zitaddeko amaanyi zitavuganyizibwa era ogivuganya ati owners risk ebyaddala mulimu byenjogera mukamba naye baganda bange tevuganya tewetantala sanyaze gajja kkocha ebyange bitono simanyi kaana 16 December tugenda mu kibira ne Maka Professionals tubere nnyo tugende mu supporting Maka waffe nono nyine ku Brown Skin event sabaako nnyo wano wenyine nyini bamumanyi tetulaganya kuba nnyonnyola naye ngenda beerako kuba nina ebyo bagamba bingi nina history w'abayimbi abo gwe mulaba abayimbi abo efulabo ekibyabo nabamu bannyonnyola tujja tufunira story tujja tufunira lunaku tujje tuyiseemu tugabe wakabigo mufunire olunaku nkugambe bimukwatako bawizajja kasawo ekikuubo data yenna mulina je kasona katoleke nga tunasibula abatulaba
akatalekeka akatalekeka essaawa yonna jukira nawulidde balanga Kampala Festival. Kampala Festival. Bali bacyankyankalanyamu naye nga Chiamaka ebadde ino sembayo naye tukyalowooza ku Nansana Festival. Essaawa yonna ina tugenda kuba tubawulira amawulire mu bbanga ettalo nnyo. Nansana Festival. Festival 3rd edition. Onaawulira. Era kyemanyi nyinza obutabira ku kamera kono naye Maka ajja bbeerako. Ajja bannyonnyola ekigenda mu maaso. Tumulinze ffe. Naye nga 14 Texba. Friends of Jackass. Kitandika okusevinga 10,000 paka ku show. Ekitata tekijja kubula. Tubeerewo ku Texba. Tujijuze tulaga amanyi g'Nansana. Alaali. Ola tuvimbisa balala kalwaki ffe tetwevimbisa. Yeah. Jackass 14 tugende tumusupporting abaana b'e Nansana n'abe buli kasobola ng'oli kyaliwe kasobola ng'omumanyi. Ate teweerabira the downfall of Napoleon Bonaparte. Ekibuuzo kiri eri mmwe. Who is Napoleon Bonaparte? Genda mu comment section kateekemu tukasangewo. The downfall of Napoleon Bonaparte. Who is Napoleon Bonaparte? Alright, tulaba tusukaawo twalina Jackass ow'ekikuubo straight out Nansana nze Badashimwe MC wano ku Banskin Events. Nenyuga nnyo okwebaza bannanga balaba stories zaffe. Nyayo nnyo okwebaza Maka Professions okubanga munnaye nawe oli tusupportinze nnyo. N'olwekyo nnyonyo okubajjukiza nti abaziraba stories zaffe ku TikTok tu Brownskin Events, ku YouTube Brownskin Events tolaba highlight genda olabe full story yonna. Bw'olaba wano akalaba nti Jackass olabe ka highlight genda eri ku Brownskin Events YouTube channel olabe story yonna. Tuyanza nnyo Mukama abakume. Sign out. Yeah, bless. Upon yourself. Yeah.